however mighty you are, whatever arms you have, when the citizens rise against you, you are done. Because you say, oh, I have the army, I have the police. Excuse me, the police you are using, the army you are using, are relatives of those people you are going to do what? You will send them, when they get there, they will turn and come. Because if you tell us to shoot his brother, he will refuse. Government ya Uganda ewulira kwekalakaasa tetulina kyakuzzaako kirala kuba ekisooka gaatukuba ne batusuubiza sente tetuzirabangako kati gazzemu gatukubye otegeera era ebintu bifudde ndowooza mutulabanga bwe tuli. Wabaddewo vawampitewo mu kkanisa ya Katwe Matters Katwe abakkiriza mu kkanisa eno bwe batandise okulonda abakulembeze mu kkanisa eno ku bifo eby'enjawulo ebibadde 16 kyokka abamu ne bateebereza bannaabwe okwagala okubba obululu. Uganda oseka bw'okaaba ogenda mu kalulu akafa akaabonna ke tumanyi nti okaya nako kubaamu ne muvaayo nga buli omu ayomba ne zijja ne zikuleeta mu masinzizo gye tusanga omutonzi gy'osuubira nti bino byandibadde bya mirembe myereere ne weesanga ng'ebikonde bivuga ng'ekiriyo bwe baakubye akalulu bano babbye akalulu mu ekereziya mu kkanisa n'ovaayo n'oyingira omuzikiti n'osanga nga imaamu alinga eyasoma ku ngufu ng'afunyizza ne baali mu kusaazisa nabo bafunyizza ng'omuzikiti bagufunzeemu. Ebigenda maaso mu ggwanga bw'obitunuulira oyinza okwebuuza oba Katonda yatwebalabamukko, but of course tugenda beera nga tutunuulira ku mbeera eno na lwaki oba oliawo tutuuse wano. General Kayindo Otafiire omu ku basajja mu gavumenti eno abateerya ntama, olunaku olwajjo ku ebyo by'omanyi byazzaayogera yagasseeko. Bye yagasseeko wabadde bubaka obwolekera eri bamukwata mmundu n'abo abalina obuyinza nga babukozesa mu ngeri emenya amateeka. N'abalabula n'abagamba bannansi singa banaakeera ku makya ne bategeera obuzito bwabwe mujja kifuuwa nga mukizza mabega. General Kayindo Otafiire tugenda tunuulira ku bigambo bye bino okwongera okubisimira ddala munda n'okutegeera lwaki Kayindo Otafiire ayogera bino, lwaki abyogera obudde buno, ye lwaki abyogerera mu mawulire, kubanga naye paati kubali lwaki tabatuuzeeyo n'abagamba abaaye n'ebino bye tukola bikyamu. Eri bamuvuvuba n'asalawo abiyiseewo wano oba naye ali awo ali mu kudingisa mu budingisa. Tugenda beera nga tubitunuulira. Abasuubuzi bongedde okwesala akajegere, bannayuganda bw'owulira ennyanukula yaabwe bagamba mukaabe mpola. Mmwe buli we muvaayo ne muwoggana, nkozesezza ekigambo kye bakozesezza, ne babayita babookyeyo, temufa ku mulimo gwammwe, mugenda kuzirize bagenda obbookyayo. So kati bannayuganda bagamba mukaabe mpola. Tulina ebizibu ebitumala. Olunaku olwajjo Reverend Jesse Jackson yaziikiddwa wakati mu bantu ab'amaanyi okwetooloola ensi abagenza okubeera nga bamuziika. Yafa mwezi guwedde yaziikiddwa. Wabula mu kuziika kuno mulimu ebintu bye twatunuulidde naddala abagoberera amawulire ag'ebyobufuzi okwetooloola ensi. Kaabadde nga kadaala
ka byabufuzi. Kumpi buli yabadde akwata omuzindaalo yabadde ayolekeza pulezidenti w'eggwanga lino aliko Donald Trump ebigambo ebitali biwoomu. Muno nga mwabaddemu eyawummula Barack Hussein Obama, kwabaddeko eyakawummula Trump gwe yaddidde mu bigere Joe Biden, kw'ossa n'oyo eyali yeegwanyiza entebe eno Trump n'agimutwalako omukyala amanyiddwa nga Kamala Harris. Tugenda beera nga tutunuulira eggwanga lya America weeva nga lyeri super power ne litudde kazito ak'abantu abamu okulowooza nti Trump alabika eggwanga lino alityobodde, aliyenjebudde, alifudde ekyokuzannyisa buli omu kyasobola okubeera nga yeegezaamu oba agezesa nakyo. Tugenda beera nga tutuukayo. Abantu 9 poliisi yakakasiza nti bano yabakutte mu bitundu ebya Kampala. Nabo tugenda beera nga tubatunuulirako. Nja kusaba onzikirize tukole bwetti katono nnyo then nzije tutandikira. DPTV Uganda, Dawn People Television. Najisa ebitano byenalya ku mukulu w'ekika byeyavaako ebirya okwononeka abalala bampigamu eyawukira ddala kwetanyinakalu ddala amagezi katono eyali akulembera abamegu kwambala manyamba gekikofiira omwana kunyama buno bwali bwayera olwakanzaali kabiswa kamuzeyi w'ekika ye kafulo okafumbisa ebbanga lyamaze mu kiyungu ng'afumba tayinza kukirengera omwana obulina ennimira wetwalabakuze ne tumulumba aveeyo naye atukubisa sente muzeeyi musibu alina ebiveera bya sente mu nnyumba y'ewaka kwatoola n'agema buli amulumba aveeyo kweka akutandaana olya sente akuteeka mu kamera kulabisa abantu kale nze eyampa bito biti tewayita nakuba enkulira nga bangobye mbugenda bakwongere sente naye bankuma byensanze ab'ebimyufu banjabulidde kiki kyewasa mu sentalo ebirungi by'esentalo ebidala bya kisiraani naye ebidda bisudde nze mu bulamu bwange nafuuka atagasa. Okay, mbanirizaako basebo ne banyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseeko nate akadde kano kennyini nnyini. Njagala kwebaza buli ssekinnoomu atambula naffe nti weebale nnyo weebalire ddala okubeera ng'otwegeka amaaso. Eno ye DPTV Uganda yenze Sajjime. Nja kusaba video gimpeere like eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa. Munoonyeeko gwe ayina ebizibu ebyenjawulo ku nnamba y'essimu gy'olengera ku screen yo esembeyo 711 asobole okubeera ng'ate akuyamba. So ng'ate tutambula ne bannaffe abandiga Construction Solutions. Bano bakugamba nti oyagala kuzimba oba kuddaabiriza nnyumba gy'olimu. Basangibwa Werweza okuliraana Nikan Resort Hotel wano ku Entebbe Road. Bakubireko basobole okubeera ng'ate bakwasaganyiza ensonga eyo ku bbeeyi powa musobola okubeera nga mukkaanya ne bakuwa oba oliawo ekisingira ddala. Ku nnamba y'essimu gy'olengera ku screen y'essembe 222. Nzikiriza tutandikire wano. Katutandikire munda mu masinzizo. Eri abo abakooye gye baddukira okunoonya obukakamu, eddembe, okwogera n'omutonzi, ekkanisa oba amasinzizo ebiriyo ennaku zino abantu babinyenyeza mutwe. Okusooka twewala okukola emboozi eno. Nkakasa mwali mugirabyeko naye twali tugaanye ogikola olwa okuwa ekitiibwa amasinzizo. Naye twesanze nga kati obutambi bungi butambula. Tetugamba oba oliawo naffe katujje tugatteko eddoboozi lyaffe.
katandike ne church ye Katwe, Katwe Matters, tulabe ebyaliyo then tujja. Kompitewo mu kkanisa ya Katwe Matters Katwe abakkiriza mu kkanisa eno bwe batandise okulonda abakulembeze mu kkanisa eno ku bifo eby'enjawulo ebibadde 16 kyokka, abamu ne bateebereza bannaabwe okwagala okubba obululu. Okulonda kutandise ku ssaawa mu ey'okumakya era kujjumbiddwa bulungi, kyokka nga kugenda mu maaso waliwo be balumiriza okwetaba mu kulonda ate nga si bakkanisa eno ekitabudde abalala. Ng'akavuvuŋŋano katandise, akulira ebyenkulaakulana mu kkanisa eno Dr. Canon Gasta Lulentake wamu n'abakkiriza abalala bagezezzaako okuyimiriza okulonda, kyokka nga be bagamba bongera kubala bululu nga neyakulembeddemu okulonda Reverend Flobia Sebunyambowa awoza kimu nti kulina okugenda mu maaso. Wakati mu kuggyawo baketi mwe babadde balondera, omubuulizi mu kkanisa eno avudde mu mbeera era ekizzeeko kubadde kwekwata bitogi. Ab'ebyokwerinda nga baleeteddwa okukkakkanya embeera, waliwo abalabiddwako nga beewerekereza ebigambo ate nga abalala ekkanisa babadde bagyetegudde. Wakati mu kwerinda okw'amaanyi, okulonda kuzzeemu, kyokka omubuulizi w'ekkanisa eno Reverend Flobia byonna ebibadde bikolebwa abiwakanyizza n'atabukira abakulu abamu mu kkanisa. Reverend Nelson Kaweesa yali omuwandiisi w'obulabirizi bwa Namirembe avumiridde emivuyo egibadde mu kulonda kuno, bw'atyo n'ategeeza ng'ekyokuleeta abacuba mu kulonda kuno bwe kukutyobodde okwagala okuyisaawo ebyabwe. Wadde ng'okulonda kukoleddwa, naye abamu bavuddeyo bakukuluma olw'ebyo ebyoleseddwa nga bagamba biraze ekifaananyi ekibi ennyo eri ekkanisa. Saagala kubuusabuusa, ffenna ekifaananyi kye twafuna kikyamu, kibi. Na buli eyali emabega w'okuleeta emivuyo mu kyaki muno, butuufu osaana na kikolimu. Kubanga simanyi we mugenda kusikiriza muntu kujja eri Katonda, nenga bino bye birabika. Ekifaananyi kye ekisiigibwa nti amakyaki bizinensi. Kubanga etali bizinensi, lwaki twandituuse okupangisa abacuba okujja okulonda akalulu kaffe? Era yaleeta abacuba interest ki gye yayina mu kalulu kano? Of course tugenda beera nga twongerako, njagala tujjewo lumu ne kano ak'abannaffe Abayisiraamu, then tujje tuzingire wamu ensonga zino. Bino birabisa bubi eddiini. Era abatwala enzikiriza zino muteekeddwa okusala amagezi okulaba ng'ebintu nga bino tebirabika. Okusomoozebwa kubeeramu n'okusowagana, ne waliwo ebintu ebirina okukuumibwa emabega. Bw'olaba ng'ekintu kinaateekawo embeera, naddala guno omulembe, nti buli muntu alina essimu ajja kukozesa, kozi muyinza obutaagala bino bifulume. Ne tolina wogenda kugamba musajja alina akasimu ke, ye fayiti emunyumidde nti agaana ogiteeka ku mutimbagano. Ne mugezeeko okulaba nga bino ebintu tebifuluma. Asooka tuwa akatambi k'abamasheeka ako.
Siina nzikiriza gye njogerera eno njogera ndowooza yange. Bw'ebeera nga nnafu nga temusaanidde gitunulamu musobola oggireka. Ne bwe kiba nga kino nammwe mulaba nti kiswaza mufune engeri gye mukiyimirizaamu. Muzikiti mulimu abakyala, mulimu abaana, mulimu abakadde, mulimu kwekuba tteke mwekasukira mmeeza. Eri mu kyaki osuubira okubeera nti bantu bakulu, waliwo n'asobola okwerekereza ensonga zino ne babaako gye bazitwala, akalulu ne kaddamu ne katunulwamu. Bwe kiba kyetaagisiza abakulu ne basalawo kaddibwemu kubanga eyo kyaki si esembayo. Waliyo ensonga zino gye zisobola okutwalibwa, abakulu ne basalawo kaddibwemu naye nga tetulabye bino. Abakkiriza abalala abali ebbali ne mutabawa mukisa kulaba bintu bifaanana bwe biti, tuswala. Abakkiriza tuswala. Bw'onyumiza omuntu nti eno ye nnyumba ya Katonda, naye nga ennyumba ya Katonda mulwanira kalulu, okwesabira nako kubeerawo. Bwe kiba ng'osobola okufunya ekkanzu okasuka etteke, twesabire nnyo. Leero sijja bbeera oli gwe ntera okubeera, leero kambeeraawo wakati ne be kikwatako mutuyambe ensonga nga zino muziyite ziggweere munda eyo. Kino kifaananyi kibi. Mukyala Winston awo e Boston waŋŋambye ntunule ku mboozi eyo ey'Akatwe Matters, ne ŋŋamba sijja tunulira sayidi emu nga tulinawo n'endala. Katujje ekibi tukivumirire ffenna oba wamu. Omanye nti tekiri sayidi zeeyo nga wabadde okivugidde. Kiri wonna. So tusaba bannaye eddiini mugizimbe, mugyagazisa abantu, kubanga omwana omuto bw'alaba ebigenda mu maaso wano ajja kwebuuza. Tuli wakati mu kuwa Katonda kitiibwa oba kulwanira byanfuna. Kyotajja munnyonnyola nti walwanye kubanga Katonda ye yayiye akalulu, oba tewabaddewo mitendera girina kuyitwamu. So tetujja bbeera nga tugirwako nnyo. Nja kusaba munzikirize tugende eri Generaali Kayindo Tafiire n'ebigambo bye byavuddeyo. Si gwe gusoose, sikakasa nti bijja kwewuunyisa nnyo, binaze abyogera, naye katubifune then tukomewo. However mighty you are, whatever arms you have, when the citizens rise against you, you are done. Because you say, oh, I have the police. Excuse me, the police you are using, the other you are using are relatives of those people you are going to do what?
You will send them, when they get there, they will turn out. Because if you tell us to shoot his brother, he will refuse. You'll go and look at the crowd, there is his brother, there is his cousin. You think he will shoot? No. Whatever you have, however mighty you are, whatever arms you have, when the citizens rise against you, you are done. Because you say, oh, I have the army, I have the police. Excuse me, the police you are using, the army you are using, are relatives of those people you are going to do what? You will send them, when they get there, they will turn out. Because if you tell us to shoot his brother, he will refuse. You'll go and look at the crowd, there is his brother, there is his cousin. You think he will shoot? No. Bye bigambo bya General Kayindo Otafiire. Benzijukiza ebigambo bya Minister Evelyn Anite. We have the maje. Nesebo ekigambo yakyogera ekimufuukira olukokobe. Tugenda okuva mu kalulu ako nga bamukubye waabwe. Maje sebo tegajja kulonda. Obusungu obungi ambulance n'agibajjako. Anyway. General Kayindo Otafiire azaalabula. Naye mu ebyo byazaalabula njagala kuddayo nno n'ebigambo nga bibiri byatera okugamba abasirikale olwaleero abaliwo. Gwayinza okubeera eyo ng'olowooza nti eyunifoomu gw'ogisooseemu. Kayindo Otafiire we yali ku LDC wali ku bagiyita Radican Bar. Yagamba nti mmwe fe tulina omukisa nti twalaba ku bye mutaalabako. Tulabye ne ku bye mulabyeko. Kati tweyambisa bye twalabako ne bye tulabako nammwe bye mulaba fe okutunuulira ku ebyo bye mutasobola kutunuulira mu maaso gaabyo. Era n'agamba nti yakuze mu myaka takyayagala byakumuddusa. Kitegeeza akimanyi nti either we bajjira waliwo be baatwala embiro nga balina obuyinza nga bwalina. Kikyategeeza nti gwalina uniform ne rank olwaleero ng'oduumira buduumizi ewatali goberera mateeka. Akaseera kayinza okutuuka ne bakutwala. Ebigambo bino abiddiringanya emirundi egiwerako. Naye ebibuuzo ebiri mu bantu biringa bibiri. Nti Kayindo Otafiire byayogera bigambo birungi nnyo. Era bye bigambo ebituufu ebyandivudde mu mukozi wa gavumenti naddala ku level nga Kayindo Otafiire gy'aliko. Naye lwaki abyogera kati? Ayinza oba waafunidde akadde. Ekirala, bino byayogera mu mawulire, lwaki tatuula ne bakama be? Lwaki tatuula n'abo n'abagamba abaaye bino bitukola si bituufu? N'abibagamba nga tebinnaba na kubeerawo ne babyewala. So bye bibuuzo by'oyinza okutunuulira oba abantu bye batunuulira. Naye kale kambajjukizeeyo. Mumanyi nti no mu gavumenti eno abantu babeera ne position nga bisiikirize. Oyinza okumbuuza kati ngaani? Gwokimanyi nti ye minisita w'ensonga z'omunda wano mu ggwanga naye muganda we musibe? Gw'obadde okimanyi nti naye yategeera muganda waani yamusiba nga bannakenya abakwatibwa wano be bavudde ne bagamba nti baamusiba gyali. Ne taliyo ku biragiro bya president, aliyo ku biragiro bya General Muhoozi. Nga nakyo bw'okitunuulira kisobola okugatta. Kubanga emirundi mingi tuwulidde Kayindo Otafiire nga bingi byatakkaanya na Muhoozi. Si kutandika leero, kuviira ddala ku Muhoozi project ekyama ekyo kyayasibwa General Sejjusa. That was 2012.
11 n'avaayo n'agamba nti Muhoozi mwagala nga mutabani wa president naye ebyokujja ano mbu simanya bamuwafuge Uganda eno sinsi yansikirano. Kati bw'olaba nga waliwo biri osobola okitegeera era abajjukira mukyala wa muganda we balooya bamuwa amagezi kubanga abajjukira emboozi eyo twagizannya wano ng'agamba nti musajja atunayo omusaasira yakola okunoonya okukwe naye yatwala ebyokwerinda munda mu ggwanga wano naye yakola okunoonyereza nga muganda we tamanyi gy'ali. Balooya bajja bagamba omukyala ky'oba okola naye mugatte ku abo b'owaabira naye towaabira ye owaabira ofiisi mwatudde kitegeeza aba awaabira ye. Kati abuuza lwaki Kayindo otafiira ayogera bino nsobola okwanukulira mu ebyo nti abantu babeerewo nga balina obulumi bwabwe nga balina ebifo naye nga tebalina buyinza oluusi ne babeewo ne bagaaka tubeerewo bubeezi kino kitaasa obulamu bwange pangaala ey'etaano egiddako oba 10 mbeewo. Naye baagamba abeebuuza ebibuuzo bino bo babiwulira oba mubeereyo ne mukuba enduulu. Anyway, ngandasana amawulire agamu ku malungi genjagadde okubeera nga nkuwa President w'eggwanga erya Iran avuddeyo n'awa obubaka olunaku olwaleero abadde ayogerako eri bannamawulire n'ategeeza nti tewali kikompola kyonna kigenda kuddamu kkubwa mawanga gano agabeetoolodde. Tewali lulumba lwonna lugenda kuddamu kukolebwa ku mawanga gano agabeetoolodde. Twogera ku gabadde gakosebwa Qatar, Kuwait, Saudi Arabia n'amawanga amalala gonna ageetoolodde awo mu Middle East. Kino kiwaddewo essuubi naddala ku ntambula z'ennyonyi ezibadde zaasannyalala olw'okuba nti buli omu yasiba airspace ye era avuddeyo ne yeetondedde amawanga gonna banneiba baabwe abakoseddwa olw'embeera ebaddewo n'agamba bino tebikoleddwa mu bugenderevu bikoleddwa olw'okusoomoozebwa okubaddewo. Ayongeddeyo n'agamba nti obukulembeze bwabwe obw'oku ntikko bwatudde olunaku olwajjo okusalawo ku ki kye bayinza okuzzaako era ne bakkaanya ne bagamba nti ennumba ku mawanga gano agabaliraanye zikomezebwe bonnambiro okuggyako nga waliwo eggwanga eryetantadde ne likola obulumbaganyi ku Iran eryo bajja ddyanukula. Naye kitali nga Israeli yeerumbye, America yeerumbye, tebagenda kuddamu kukosa ggwanga lyonna neiba waabwe. Asoose n'akugamba waggulu nti byonna ebyakolebwa tubyetonda twabikola olw'okusoberwa. Then wano kiwaawo kessuubi nti omu bw'aba akkiriza kibuzo kiri nti abalala bagenda kukkiriza koze kiyinza okusajjula embeera eno kwe kusigala ngayo omusajja Omumerika ayagala okukakasa awo Omuyirani ayinza okukyusamu n'agamba twali tuwagamba singa tetulumbibwa ne kakati ate abatukuba bava wammwe. Kati eyo embeera eriwo mukadde kano
newankubadde ate okusoomoozebwa okulala kuli ku kiwandiiko ekifulumiziddwa Emirates evuddeyo n'erangirira nti entambula z'ennyonyi okuva e Dubai zonna ziyimiriziddwa bongedde ate okuyimiriza okutuuka ekiseera ekitali kigere era ne batugamba nti gwe kikosezza ojja kubeera ng'obasonyiwa ne beetondera bakasitoma baabwe olw'enteekateeka eno ezze nga tebagyetegekedde. So nga bwe babadde bakuteeredde ku screen bwebwo obubaka Emirates bwegenze mu maaso n'okubeera ng'ate etuteerayo. Ndowooza kati ate kuno nako kusoomoozebwa bali we baba baggyeewo osuubira nti abantu ababadde stack ababadde stranded ke kaseera batambule. Anyway, tetujja questioninga bibuuzo bingi olw'ensonga bali be bamanyi enteekateeka yaabwe. Twagadde n'ekyo omutambuzi okimanye nga tonnaba kuteekinga ene step. Katuveeyo tugende mu basuubuzi sooka obatuwe. Gavumenti ya Uganda ebuuliza kwekalakaasa tetulina kyakuzzaako kirala kuba ekisooka gaatukuba ne batusuubiza sente tetuzirabangako kati gazzemu gatukubye otegeera era ebintu bifudde ndowooza mutulabanga bwe tuli tuuti embeera gye amazzi gaagano mugalaba kyekyetaaga kunnyonnyola. Gavumenti ya Uganda ewuliriza kwekalakaasa otegeera olulimi lwokka lwekola ki ekyo kye tugenda okuzzaako. Be basuubuzi emboozi y'abasuubuzi buli wabeerawo amataba efuuka namulanda nga mabeere gambwa. N'ekimu ky'olina okutegeera nti nabo bennyini tebamanyi either tebamanyi kye bakola oba ebizibu bye bibagatta. Naye bo ng'abantu abasuubuzi ne bakama baabwe ababatwala tebabeerangako ku same page. Embeera emala bakuba abakulu ne bagamba bwe tujja wano ne tubakkakkanya ne tufunayo kye tufunye tuneesootinga olulala. Kati bagambye bagenda kwekalakaasa. Tubalinde enkya bakama baabwe nga babayise. Abamu bagamba tebakyayagala kusinkana Robina Nabbanja ye Ssaabaminisita w'eggwanga lino. Baagala mwenye General Museveni yejjire banje ensonga zaabwe ezibaluma. Kye simanyi bano be balina omuyita oba bakama baabwe. Of course balina beera bakama baabwe. Bakama baabwe baagala Museveni yasinkana abasuubuzi kuba ekyandibadde kirungi kubasinkana n'awulira okuviira ddala mu bafiiriddwa so si bali ababakulembera. Oba ntegeerekeka abafiiriddwa emmaali yaabwe abasuubuzi abeeno wansi kyandibadde kirungi pulezidenti n'awulira ebirowoozo byabwe. Naye ababakulira bagenda kunywa kacaayi oludda ne babagumya ensonga ne ziyitawo. Ne gye butuukidde wano ze baagamba okuba okyayo babayambe bakyazunga na ttiini nnamba. So nyongera okukkiriza nti era tebalina kye bagenda kufuna. Okwekalakaasa oba option entuufu omusajja gy'oyagala okusalawo. Bw'eba eneekuwa ky'oyagala gikole. Ne sirowooza nti kirowoozo kirungi. Mutuule mutunuulire obukulembeze obubatuwala. Buyinza okuba tebubatwala mu kwesiima nga bubatwala mu kukaaba. Tegeeza obukulembeze bw'abasuubuzi. Bannayuganda bo balowooza ki? Mbadde mpitako mu ndowooza zaabwe ez'enjawulo nga bagamba abasuubuzi temuddamu tuwogganira. Kubanga ebibakosa bikosa n'abalala.
ne kasita mutuuka wali temutunuulira bizibu bizze bibalondoola oba ebizze bibabeerako buli kaseera nga byamuddiringanwa mutunuulira byanfuna. Mu Uganda buli omu ali frustrated ayogera kyasanze. Naye nze ndowooza nti abasuubuzi beesootinge ne bakama baabwe ababatwala. Bakama baabwe bwe banaabeera kkiriya saaviisi omutuufu bajja mufuna. Bino bye tugamba amataba ne mu nsi endala gyegali. Ago ge mazima. Okujjako nga tetulaba gyegali. Naye abaddukanya ekibuga kino oba nkiddamu mulundi gwakomeka. Abaddukanya ekibuga si bagayaavu balwadde. Lwakuba nti sisitimu bw'eba nfu ne bw'oleeta omulungi afiiramu. Naye abamu tulowooza ku Jennifer Musisi oyo nti yalina ky'ayagala ate kifaananyi kyali mu mutwe gwe tekyali mu bakama be. Kifaananyi omanyi osobola okubeera n'ekifaananyi ng'oyina noga kale singa abantu balaba kyendaba. Kati Jennifer yalina ekifaananyi kye tekyali kya bakama be. Kuba singa kyali kya bakama be singa Kampala yasukka Jennifer we yagirekera. Kati nkubuulira mazima Mwami Museveni yayimirira n'agamba nti singa tulina ba Jennifer Musisi nga 15 Uganda yandibadde y'amaanyi. Kasita bamusiika akalulu ka 2016 mu Kampala n'aga Jennifer Musisi yamuttidde obululu. Jennifer Musisi n'agamba benkoleramu ndabika ndi mu bakyamu n'aweta. Kati eyo ye sisitimu enfu. Abasuubuzi mwesootinge. Katuveewo twolekerekoko munda mu ggwanga erya America. Munda mu ggwanga erya United States of America tulinayo emboozi gye twandyeta, in fact ndooza tusooke tugyewo munnamawulire munnaffe afiiriddwa taata we ye Carlton Scovia Nakamya. Tukusaasirako olw'okuviibwako muzeeyi. Carlton Scovia yakakomawo mu ggwanga, abadde mu kusoma mu ggwanga erya Bungereza eyo. Taata avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero. Kitalo nnyo tukusaasira era tukusaasirirako ddala guma. Bwezityo zenteekateeka za Mukama Katonda lwakuba ebintu by'okufa ogumya munno nga si gwe ofiiriddwa. Naye bw'obeera ofiiriddwa omuntu woba omanyiiridde ng'owulira okkakkanya oli waggambirawo naye nga kitalo n'oddamu ate n'ositula buto ennaku. So tukusaasirako munnange Carlton Scovia Nakamya. Kale ndowooza katugende mu ggwanga erya America oba tusooke e Iran wano. Katusooke mu ggwanga erya America tulabe ebyabadde mu kuziika omulwanirizi w'eddembe Reverend Jesse Jackson. Reverend Jesse Jackson yafa omwaka oguwedde, omwezi oguwedde. Emboozi eno twagikuwa. Abadde akuzeemu myaka, yazaalibwa nga 8 Oktoba 1941. N'afa omwezi oguwedde ng'ennaku z'omwezi 17. Twakuwa emboozi eyo gwa zaatugoberera. Naye okuziikibwa kwe kulina ebintu bingi bye kwatulaze ne bye twawulidde naddala ku lutalo wakati wa Israeli, America ne Iran. Buli eyabadde afuna omukisa okukwata omuzindaalo kanjogere ku b'amaanyi. Tugenda kutandika ne Biden Trump gwe yaddira mu bigere.
ate ng'era ye yamujja mu buyinza cause Trump guno mulundi gwakubiri nga buwono ogamba nti tulina Obote 1 n'Obote 2 kati waliwo Trump 1 ne 2. Trump 1 yawangulwa Joe Biden, Trump 2 najjawo Joe Biden. Kakati olwedda abo balina embiranye yaabwe ababiri ne embiranye tugiteeke ebbali tutunuulire ebyabaddewo. America yalumba eggwanga erya Iran. Olutalo luno twagenza okutuuka olunaku olw'eggulo ng'abantu abasoba mu 1,000 be baakalugulamu obulamu 1,000. Iran egamba nti America egirwana lwakuba na nuclear. Era egamba nti America erumbagana eggwanga lyabwe lwakuba nti balina obutakkaanya wakati waabwe ng'aba Iran n'eggwanga erya Israeli. Ebibuuzo bingi ebizze bibeerawo nga tubiraba okuva mu bannansi ba America n'abantu ab'amaanyi betuzze tubawa wano nga beebuuza lwaki Trump yasalawo okuyingira olutalo luno. Ku lunaku olw'okutaano olwa wiiki eri Trump mwe yakolera press conference eyasalawo n'agamba nti ku lw'omukaaga tukube Iran. Omukyala Kamala Harris yavayo n'agamba siwagira nteekateeka ya Trump. Newankubadde bino yavayo n'abyogera kyalireeti omusajja yali amaze okukakasa. Era ku lw'omukaaga baakeera kuba ku Sande ne bakuba. Leero tuyingira olunaku olw'omukaaga nga emmundu eseka ebikompola biyitiŋŋana. Twafunye omukisa okwongera okulya ku birowoozo. Tugenda tandika ne Joe Biden. Trump bwe yaddira mu bigere takkiriziganya na kikolwa kyakolwa Trump. Era Biden agamba nti United States erina okusoomoozebwa n'omukulembeze atunuulira ebintu nga talowoozezza ku ggwanga ne bannansi baakulembera. Njagala tuwulireko ku katono ku speech ya Joe Biden, then tujje tufune eya Kamala Harris, then tusembyeyo eya Barack Hussein Obama. Spot, folks. We got an administration that doesn't share any of the values that we have. And I don't think I'm exaggerating a little bit. Joe Biden na administration ya Trump tebakkaanya. Trump yavuddeyo n'agamba nti secretary we omwami gwe bayita erinnya terinva mu mutwe, Secretary of State Marco Rubio n'agamba nti agenda mu byafaayo nga secretary akyasinze okubeera ow'amaanyi n'ow'omugaso mu ggwanga erya America. Kyokka okusinziira ku balala bagamba Marco Rubio awabizza nnyo President Trump. Ne Trump agamba ono agenda mu byafaayo bya America. Then twafunye okwogera kwa Kamala Harris naye nga anenya administration ya Trump agamba no erese America ng'ejjudde amalibu. Soka omutuwe. Hey, I predicted a lot about what's happening right now. I'm not into saying I told you so, but we did see it coming. But what I did not predict is that we would not have Jesse Jackson with us right now to help us get through this. Ye Kamala Harris. Osobola ogenda gwe wenna ayagala okulaba
batukotogedde nnyo onoonyayo ku klipu ennyimpi ne zikubula nga weetaaga kuddayo kutema mu ssaawa 5 omukolo gwonna we gwatutte essaawa 5 kitegeeza olina owuliriza ennyo ofune ky'oyagala naye gwonna mulamba gwabadde gunyuma okulaba olw'ensonga nti omuntu gwe baabaddeko wabyafaayo nnyo so abantu ab'amaanyi baabaddewo oba oliawo okuguwesa ekitiibwa ojja tuwa ku bigambo bya Barack Obama ono wabaddewo era olutale emabegaawo nga Trump alumiriza Obama nti ayina ensimbi zaakukusa nga ziwa eggwanga erya Iran. So agamba nti bw'aba akuba aba Iran ne Obama kati kisajja kinawuzi kya ntalo so soko tuwe ku Barack Obama tuwulire ku bigambo bye. Living in a time when it can be hard to hope. Each day we're told by those in high office to fear each other and to turn on each other, and that some Americans count more than others, and that some don't even count at all. Everywhere we see greed and bigotry being celebrated and bullying and mockery masquerading as strength. We see science and expertise denigrated while ignorance and dishonesty and cruelty and corruption are reaping untold rewards every single day. We see that. And it's hard to hope. But this man, Reverend Jesse Lewis Jackson, inspires us to take a harder path. His voice calls on each of us to be heralds of change, to be messengers of hope, to step forward and say, send me. Wherever we have a chance to make an impact, whether it's in our school, or our workplaces, or our neighborhoods, or our cities. Not for fame, not for glory, or because success is guaranteed, but because it gives our life purpose. Naye olunaku luyinza okukyanga mu Uganda tulina ba ex-president nga bali awo. Olabeko wali General Yoweri Kaguta Museveni ani omulala Nobert Baddechi ani awo omulala Dr. Kanokiza Besigye Kyagulanyi Ssentamu twandirese Paul Kawanga ne mugenzi kama muumuze mirembe tusobola okirabako ndabanga abagenda okufa tulemena kirabirako ddala n'abaana bafe obutakirabako unless ngaluwo Katonda kyakyusizaamu akatonotono. Okay, maga tuyinayo ekyenda poliisi be yakutte ndowooza nabo tubajjewo lumu tulyoke twolekere. Ennaku zino poliisi yatukisa ebikwekweto byayo okwata oba okufuuza abakyala kimpadde. Nja kwebuuza nnyo ku kigambo ekyo lwaki babayita bakyala kimpadde. Nja kwebuuza kuba oluusi baba basajja ne bagaba bakyala kimpadde. Kati Oluganda awo sinnabaddu tegeera bulungi ndowooza. Anyway, katukikozesezeyo nga bwe kiri. Bakyala kimpadde agagavubuka agataagala kukola agalowooleza mugundi tumuswame ng'avudde ku mulimo yatobye gamaze okuteekako enjaga yaago nga bw'olaba poliisi bwe yagikutte ne galyoka gatandika okutulugunya n'okubeera nga gakosa abantu. Yatukiza mu mboozi zetu ze tukuwa basooka ne bakwata abantu 1,905. That was last week. Then ne baddamu ne bakwata 3 ndowooza 45 mu week eno yennyini gye tulimu. Emabegakawo ne batufulumiza 10
abalala then kati bakutte 905 bano nga benyigira mu bintu bino wammanga okuswama abantu nga bava ku mirimo ne bababbako ebyabwe ate ne baleka nga babakosezza okubba pikipiki ku bannyinizo wiiki ewedde eri twabakolera nnyo bube ababoodaboda be bajja bakuba wiiki eri ndowooza yali ababoodaboda so ne ku guno poliisi eri mu kukola ekisoboka okulaba nti ekuuma abantu ng'ebajjamu abo ab'empisa embi abataagala kukola oba oliawo ne batunuulira ate abakozi babanyage. Ebikwekweto bino nzikiriza byongera okubeera nga bikolebwa naye era njagala yisaawo eddoboozi lyange. However, poliisi y'Ekibuye yawulira omulanga gwe nasembayo okukuba mbeebaza naye bano abavubuka be mwaleeta obbayambako abamu be mwasigaza batulugunya abantu ku kkubo, batulugunya abantu ku makubo. Ekyo mulina nakyo okukitegeera mukimanye. Ebbanga lyabwe teryaggwako bano abavubuka, tebaali ba myezi 3, ebbanga lyaggwako. Just twalabye ab'embale nga beekalakasa babasasule. Abaana mubawe ssente zaabwe mubagambe baddeeka bagende banoonye ebyokkola. Tetujja sukkakaawo. Njagala kwebaza wenna gwe tutambudde naawe, webale nnyo, webalire ddala okubeera ng'otuwadde obudde bwo, kyokola kya muwendo. Njagala otumirako buli ssekinnoomu wenna agoberera omukutu guno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwenna abatukwasaganyirizaako okuyamba omuvubuka gwe tubadde tuyamba wano era gwe tukyayamba, ngenda beera mbawa update ndowooza ku ssaawa nga 12:30. Twavuddeyo ekiruddu ne tugenda e Mulago, then ne bakola scan kozi balina omulongoosa omulundi ogwokubiri. Ebyo byonna ebyokuva eno okudda eri tugenda beera nga tubibawa ku ssaawa nga 12:30. Munzikirize mbateere wano, yenze Sajjime mukutu gwa DPTV Uganda, badde ne Morgan Kulensi era ku mapeesa kwali. Katonda omulungi ow'ekisa abampeere buli omu byonjagaliza.